abakkiriza mu njiri ya Yesu Kristo okwetooloola ensi bakedde kutambuza kkubo lya musalaba nga bajjukira olunaku Yesu Kristo lwe yakomererwa ku musalaba olw'okufiirira aboonoonyi. Ku Lutikko e Namirembe abakkiriza enkoko baagikutte mu okwetaba mu kutambuza omusalaba era baasoose kukuŋŋaanira ku woofiisi z'obulabirizi e Namirembe okufuna endagiriro ku ngeri gye bagenda okutambulamu. Bano nga bakulembeddwamu omulabirizi w'e Namirembe Moses Bbanja baasoose kwewonga mu mikono gy'Omukama Katonda abakulembere n'asabira ab'emitima emibi okukyuka. Bw'onootuyusa emitima gyaffe ne tukukyukira ne twewaayo gy'oli, Mukama tunaabeera bawanguzi n'okukirawo, kubanga naawe wawangula amaanyi g'okufa n'omusaalaba. Oluvannyuma baatandise olugendo okuva e Namirembe ne boolekera essomero ly'abaana abateesobola erya Kampala Physical Handicaped ku luguudo lwa Balintuma. Olutuuse wabaddewo okusaba nga kukulembeddwamu omulabirizi Moses Bbanja. Bano bonna baana bo era wajja nabo bakutegeere. Akulira essomero lino Florence Tweyambe yeebazizza ab'ekkanisa y'e Namirembe olw'okubasuulira omwoyo buli kiseera n'asaba abakkiriza okwongera okubakwatizaako. Tubeebaza kubanga olaba batukoze bulungi, kubanga kati abaana baffe bamanyi nti ekigenda mu maaso tuwegamba tebalekegebwa mabega nga bw'abazadde oluusi bagenda kusaba ne babaleka mabega. Naye abaana basaba tubajoyininga. Abaana Mirembe batusindukira abantu abajja kusaba naffe buli lwa bbalaza. Oluvannyuma ekibinja ky'abakkiriza kyesudde mu Ddemezi okwolekera ekifo awakuumirwa abaana abataliiko mwasiriza ekya Ssanyu Babies Home. Nga tebannatuuka basoose kutta ku bigere ku wankaaki w'eddwaliro ly'e Mengo okusabira ku balwadde Omukama abasuuse. Oluvudde wano beetadde mu ddene yogayoga ku Ssanyu Babies Home okusabira abaana n'ababalabirira. Wano omulabirizi Bbanja waasinzidde n'alaga obwennyamivu eri abakyala abazaala abaana ate ne babasuula n'asaba Katonda okubakwatako era beenenye. Ebikolwa ebikyamu, ebikolwa eby'obugwagwa, eby'ettima, ebikolwa eby'okufuna embuto ne zigibwamu, ebikolwa eby'okusuula abaana, ebikolwa obutamanya kye bayita parenting, okuzaala omwana, ebikolwa ebyo Katonda abifiise mu ffe ate era tuzuukire wamu n'ebikolwa ebirungi ebyo byayagala Kabaka ow'emirembe. Akulira ekifo kya Ssanyu Babies Home Babula Nancha alaze essanyu olw'abakkiriza b'e Namirembe okubalowoozaako n'atubuulira ku kusoomoozebwa kwe balina. Tusoomoozebwa nnyo sizoni eno okusinga ebyobulamu. Weather change ejja ne challenges nnyingi mu health. Baana bangi balina pneumonia, ebifuba, ssenyiga, ate nga mulimu n'abasuuliddwa nga balina obuvune obw'enjawulo, abalina ebituli ku mitima, abalina sickle cell, abalina ebizimba ku bwongo. Kale tusoomoozebwa naddala mu by'ensimbi okulaba nga tubatuusaako obujjanjabi bwonna obwetaagisa. Kye twakubira omulanga abali eyo. Sizoni eno ngolooza kwagala kwa Yesu, baako omwana gw'okyusa obulamu bw'ogambe nti ze kampeeyo akakadde, mpayo obukadde 5, mpa emitwalo 5 giyambe abaana abo abakusanyu Babies Home. Oluvudde wano abakkiriza boolekedde ekisaawe kya Kampala Mukadde awabadde wategekeddwa okusaba okwawamu mu nzikiriza ezitendereza Yesu Kristo wansi w'ekibiina ekibagatta ki Uganda Joint Christian Council. Nze Andrew Sebira wano mu Kampala. The reverends, the pilgrims, thank you for coming. Thank you very much, team from Namirembe.